Katulabe ekipawa kiri luddawa akati sooka okaddemu ogenda kaddamu omulundi gutya ab'ebifaananyi mu ddesadi n'essadi tukole omukolo kati nene naffe katutuule n'abasigadde batuule lindako kakati je ogenda kundeetera omwana omulenzi oli Joseph olira kombine Jane Joseph naye n'ogwa ku mwana omuwala Zolomina Magdalena kati yekwataganira wa Jeni tunonereyo omugagga musoke mugulidemu tulabe alali abamanyi nagulira wenekoloni agimanyi Daddy, Jose yabadde asaba ng'ayita mu selekita atukubira akayimba kali okwambala kyanjawulo n'okunyuma kyanjawulo era eno gye mpulidde obutuufu omwana ayambadde ate n'anyuma byanjawulo nnyo kakati Daddy emukulu eno bazzukulu bannamwama bagamba bakkirize bokka ontyo beba basituka ontyo bazinire kayimba ako ne message erimu yonna selekita inyuma mutabani wange Joseph ng'azinaalaga ekigalo wagwa akati ali mu nnyimba z'edda ziri mpulira asuuta balunabba olutya kale kabatwale okutwala awo
Ndi kuliko omukolo munnange waliwo kapa enyuma ogandikala obanzireyo bowe wange embaga n'ebiwenda mwetokote kale sireka mpaka bazzukulu bannamwamu akalulu mumpeera akangu ako omwana wange okusinziira omukolo guno entegeka gye tugutegeseemu owulira muli owulira otya owulira bulungi omuzungu wagambye nti ekyo kyennyini kakati mu mbeera bwetyo Jane Francis nkulaba ng'omwana omuwala atali mwangu naye gwe mu kulabako omwana omulenzi Jose kiki kye yakutenguza yali mmotoka kyali kizimbe kiki Jose kye yakutenguza naawe loga nti ntenguza omutima wange naye just a necklace. Oh! Gwalikwatira ku Jose kiki kyotegese okumukola bakwogere engalo kubanga olimu olwanirira ekikyo kanyige muziro Jose mpuddamu okubuuza omulundi gwokubiri Jane Francis mpulidde nti omukolo guno ekyamazima gano kaama wabadde mwendagu oba temwabadde yabadde ani kitundu bakwogere kalike muziro sabula kakukakanye mpolampola kakukakanye mpolampola kakukakanye mpolampola selekta nti omutambuze ekyamazima nakoze omukolo kulonka naye byampeddeko amma kati mpulira gwe ulira gwe katulire eddenzibwe liddamu abamanyi byonna amuyita kana kattu komaawo akyayongerako Jose kana kattu ulira wangi boy onjo mpola bulungi bwamugana ogejja singa akajanja kemumuwa olwaleero nga munaakakuuma ate nno oyagala kaaba oba kiki tonkaaga bakafunire bwereere yasinze okusanyuka ewaffe wane kale kabakwasa olire eddoboozi eritasobola kutunda mukombooti temukungiriza nnyo bukadde 5 twabumalidde mu nviiri mulamu ng'alina okwagala eri omukyala bannange bebi simanyi akumanya saisa okulaba mu kika kyaffe abamakubi ate ffe abamakubi ekizibu kye tulina onyuma okubeera ku kuruseedi e Kampala ekizibu kye tulina we twagala tuba twagadde ate ne tukisusaawo ne woolinye ne twagalawo ne tugyagala ate bwe mukyawa nedda kale mwanyinaze buusu
antumye erisalikako gwe nagamba akwadde buno bujuice akwadde ono juice nagamba Fanta kitegeeza you are fantastic baby ate ekirala bebe nagamba buli kyatadde muno ddabo balongo kitegeeza bebi tulensa awalongo ate ng'ojabbatiwamu bonna abawulira mu sukulu fiizi ow'ennaku zino myezi 2 tamu banange weebale twagala ate oluganda alwogera kyobalabanga tetukuwa ekika ekitukuvu ekya maama Maria Yosefu Yezu babalere nga ffe bw'otwagala bakutwagalire nnyo nga bw'oyagala mwannyinaffe Museveni bw'ayagala eggwanga lino tukwagaliza nfuba bulungi tulindidaalanga tetulinze kyekirabo Mukama kye tumusaba enkya n'eggulo kyotafuuka essaalongo ofuuka ennaalongo jeeni kyo addako ate etali ku luseegi bonna banaggwayo kale gatuulira addako amasanyu agange eri mukazi wange ono omwagalwa ennyo mwagaliza obufumbo obulungi ate mwannyinaze antumye gagamba tiyagala mwagala ne paka okutuusa okufa ate mwawukanye nga muyita mu Yesu Kristu n'omwana we n'ekitaawe Katonda ne Bikira Mariya wali yaddako soko mukihaga Westman soko Westman otambula n'okumanya kwako kale mwe bamulamu ekimuli kukireka ewaabwe sabina akateke muziro bafunye akatebe olwako okubbali nemulamu nemwanyina omulungi naye ajja atule mukama Petro ni mumuleke eyo yagira akola ogugwe kale mutukkirize mutambuze sigazza akadde katono nnyo ate ebyokukolera mukyala mwesigwa tajja kutuswaza tubagaliza mikisa gya Katonda emirungi nga Bayibuli bwegamba nti mutunuulire ensi eno ng'abalina amagezi nammwe mutunuulire byonna nga bwe bigenda ekisembayo Ssaabasajja tukyali mwezi gwe omwezi guno gwonna ogw'omunaana Ssaabasajja yagutuwa ebeere wiiki y'amatikkira yatugamba ebigambo 3 tubiteekeko essira ekisooka okukuuma ettaka ekyokubiri obutakkiriza baana kugenda Bulaaya kubanga kuno bagenze bangi naye onoonyaako n'akayumba oba ettaka lyaguze likubula abasinga balemera ne baddanga bakadde n'ekirala enfuga eya federo yeetaaga buli bitundu byefuge byokka n'ebyobugagga bwabyo n'ebirala ebiringanga ebyo emikisa gy'abajjajjammwe gibagendereko era emikisa egyo gyegimu ku gyemunonye wano taata ajja kujja ng'ekiseera kituuse naye abakwateko naye abawa omukisa bisa giva waka bannange abatuuse b'eggulama mwebale kujja ku mbaga ate wamu n'okukkaanyanga ne bannaffe muteekateeka wamu emikolo nga gino n'olwekyo mwebale nnyo mwebalire ddala mukulu kimuli sipiika jangu naawe obabuuzeeko omanyi munnabyabufuzi omumma obudde bwonna nzize wano nga nze n'obubaka obw'ababaka ba paalamenti
tebasobodde kujja wano olw'obukiiko bwe baliko obw'enjawulo. Mubaka omukyala Joani Namutaawe ampadde obubaka, ne Honorable Evans Kanyike nampa obubaka obutuuse gy'oli. Bakwebazizza nnyo, bakwagala nnyo, ne bakwebaza ssebo omuko n'abakulu bakadde baffe abasaaseredooti ne basisita. Omuntu gwe bawerekedde kitulaga nti muntu mulungi era yasaanidde okuweebwa omukyala. Kale tweyanzizza nnyo, tweyanzeege.